mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwo munnaffe wano wambuuzizza nti eseffuliya gy'ofumbiddemu ekyogero osobola okugifumbiramu emmere. Kyekibuuzo kye wambuuzizza. Eseffuliya eyo osobola okugifumbiramu tekiba na buzibu, naye okusookera ddala yandibadde eweebwa jjajja w'oyo omwana wabanga ali kumpi. Tugeze ayinza okuba nga yamunogedde eddagala, yamunogedde ekyogero, yamutemedde ekyogero n'akimuteekamu oba n'amunaaza ekyogero ekyo. Eseffuliya eyo esobola okusigala ewa jjajjaawe. Jjajjaawe yamanya kyayinza ogikolera. Bw'oba nga tolina jjajja, tugeze omwana wamwekolerako, wafuna ekyogero n'ogula eseffuliya empya. Nga mukimanyi bw'oba ogenda kufumba kyogero ky'omwana omuwere yakazaalibwa, oteekeddwa kugula seffuliya nga mpya. Eseffuliya zino ezifumbyeko, ezifumbye embizzi, ezifumbye enkejje, ebyennyanja, bikinnyama, ate tefumba kyogero. Oteekeddwa kugula seffuliya mpya nga tefumbako kintu kyonna. Bw'omala ogigula bulungi n'oteekamu ekyogero n'okifumbiramu, we kiggwa gwe maama nga gwakyekoleddeko. Eseffuliya eno oteekeddwa gikolera ki? Eseffuliya eyo osobola ogifumbiramu tekirina buzibu, naye bw'ogifumbiramu ate teddamu kufumba kyogero kirala. Okitegedde? Mulimu abantu abeegendereza ng'asobola okuzaala omwana asooka n'agula eseffuliya n'agifumbiramu ekyogero bulungi nnyo, n'afuna w'agiwanika n'agitereka, ng'agiterese ng'erinza ate mwana mulala. Eseffuliya eyo teba na buzibu, bw'oba wagitereka bulungi teba na buzibu. Era bw'ozaala omwana omulala ogiggyayo bulungi nnyo n'otema ekyogero kyo n'okisekula bulungi n'okiteekamu n'okifumbiramu. Eseffuliya emu esobola okufumba ebyogero by'abaana abawera mu kusinziira ggwe enkwata gy'oba ogikuttemu. Obuzibu obuliwo kugifumbiramu bintu birala. Bw'efumba ebintu ebirala eyo ebeera efudde, eba efuuse yakufumba eyo byebadde efumba. Oteekeddwa kufuna seffuliya mpya. Kansuubire muntegedde bulungi nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.